Obulambu bulungi. Okutandisa otya 2023? Naguyingidde ndi mu nkuuka gye gwansanze nankikuba. Enkuuka wagikubye naye comments ziri wansi ne zigamba omwana nga atulaze nnyo ebintu. Oyo gwe bayita Shakira. Atolo ng'ali wa Ssaabasajja. Ssaabasajja tanna complaininga. Tanna complaininga. Ssaabasajja tasobola kwogera neera abantu mu Uganda basobola kwogera. Omwami wange tanna complaininga Ssaabasajja. Wanaba complaining. Kibadde kyetagisa. No, that's Shakira. Shakira bamanyi yoyo. Yeah. Bw'otyo bw'ogenda okwebrandinga mpaka from today. That's Shakira performance. Yes. You know, wakati I'm different, right? Depends on where I'm going, what I'm doing, bani benyimbira, so yeah. How do you feel the audience welcome you 2022 yakutambulidde bulungi kuba audience yakwaniriza bulungi owulira otya, then how are you going to start this foundation of 2023 okulaba nti ate esinga last year? We're just working better. You know, as an artist, you compete with yourself. We're better than who you are. So that's all. That's my motto. Better than who I am. So just wait for better than who I am. Just wait for a better Shakira. That's it. What is the cause of this? Charity. Kuyamba abantu bateyamba n'okuba giving back to people. And that's my major calling. I love doing that. So ila webangamba, I was like, oh yeah. 2022 wakolera mu kolabo nyingi ene oyina nga gugwako genze n'ozisala nga tokikolabo ozisalidde ddala kati what is next? Are you going to start now releasing single oba kolabo ezo zina wezintusiza n'endala gye zize tonabafulumya nyingi, but I also have singles, so guno mwaka tugenda kukibalansinga. We're going to do both. Yeah, depending on you and what you love. Yeah. Let's talk about Abitex yagudde mu Nsasage, bizibu byamuguddeko, twafiiriddwa abagizi bafe ab'endongo okufiiriddwa mu City. Bugambo ki bw'osobola okugamba era abafiiriddwako abantu? Bambi ate nabadde nakavaawo, bambi kitalo nnyo. I feel bad abantu bafudde. If there is anything we could do to bring them back, we could, but there is nothing. Just twagala tusaasire family ezaalooziza abantu baabwe. Mukama bagumye. Ne Abitex roza nti yakigenderedde. Is it insult? I know Musango. I wouldn't say I know Musango because he didn't know what was going to happen as a promoter. Ye kati ndoza main focus yebeera ku Kivulu n'abayimbi. So outcomes abatazimanyi abantu beerinye, but I wouldn't say yakintende nze. Ng'omuntu naye yasobezza watategedde nti ajja wazikendeza. Enyonyi kati tukyazitimba kuba it's a usual thing. Yeah. Safuna mukisa gukufuna nga operforminga ne David Utalo. Every day when you perform with David Utalo, wabaawo clips ezitambula nti as if there's something between you and David Utalo. Beside from music, beside from the collab you did. There is nothing. Just people love Balaba David is a different style, nange ndi different person. If David yali ayimbye n'omuntu ng'obaani oba lemiso bakusaasira oba something, would have been different. Kati I'm different. And he's also different. Takubanga kibatu. Kibatu kyaki? Kusaba. I love you. I like you. I love him too. I like him too. No, David is not like that. At least in my industry, David is not like that. If it was like that, one better to quarter. It's a quarter. But you crush on me. Who, David? Wanji. Do you? I crush on my man only. Where is he? Jali. Bwali salawo okuvaayo ndi mujjayo. Tetukyalaga ba boyfriend. Akyali boyfriend. Boyfriend mbalaga waakyo. Boyfriend bakyuka tumanyi. Bwakyuka n'enkyalo. Bakutwale mu mbeera nti tafumbiro. No, si butafumbiro. Obeerayo n'omuntu, you know. It doesn't mean no mubalaga because things might end. Nende omulala ate bagamba banekiyaye banekyenzi banekibbi. So until it's official, then that person will come. Mwezi gwa Spice Diana. Oh yeah, Spice Diana, Spice Gadgets. Pressure somoze bakubaawo and as we are supporting the industry. Bambika Spice. Don't have too much pressure. Don't listen to negativity. You got it. You can do it. Wageno uchikolanga, you know you believe in yourself. Okay. So at the end of the day, you have to believe in yourself. I believe in her because I've seen her journey. I know she's going to make it. Just come out and support Spice Diana. 13th January, Cricket Oval. Mujja tumuwagire. Spice just saba. Saba mukama ali naawe. Saba onakoro.
abantu buli omu abeere nga, you know, they are healthy and able to come to the show. Walabiseeko ku Bebe Cool. Bebe Cool yani. Oh. Okay, so Bebe Mastiana is going to Bebe Cool omuyimbi. Yes. Aina list ki. So I think what I Every year after list yabayimba abakoze obulungi. Recent bira birimu ebiritokoze. No, it's a personal opinion. Nawe osobola ofulumya eyo nange nsobola ofulumya eyange. It doesn't mean kyafulumya kyo ekituufu. I can release my own list, asobola ofulumya eyiye. Appreciation ye ne list ye tebina kye bikugamba. Tebina kye bingamba because it's his own opinion. Ng'omuntu asiima ekintu ky'asiime, talina asiima buli kimu ekiriwo. You know, art is a preference. Kati ye kyayagala ky'asiima, togenda mukaka kusiima buli kimu. Ojogombo kibera. Not really, not right now. Because teriiko kirabo. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.